kikakalako ekisooka tomugattangako kyekyo. waada llahu alladhina amanu minkum, Allah yakola endagaano n'abakkiriza mu mmwe, okiraba. wa amilu salihat, ne bakola emirimu emirungi oba emituufu. la yastakhlifannahum fil ardi, Allah ajja batebenkeza mu nsi muno. kama stakhlafa alladhina min qablikum, nga bwe yagitebenkereza abo ababasookawo. naye wamala obbatebenkereza n'abawaako ku afiya, ekiddako yabudunani, bakole ki? bamusinze. la yushirikuuna bihi shay'a, nga tebamugattako kintu kirala kyonna. ekyokubiri bayimirizeewo eswala. ekyokubiri iqamati swala, kusaala. kati abantu abamu olw'obugayaavu n'obutamanya ddiini, ye bw'abeera mu mbeera ey'emirembe alaba nga waalina okuwummulirako, yali anoonya bufumbo abufunye. ate kati mumenyeka kino eswala ez'amaanyi zityo, kuba obufumbo nabwo Allah yabumpa. naye Allah bubalaba nti oba Allah bw'omwesibako ennyo oba akoowa, Allah byanjagala byonna abimpadde. abamina batafatoga kati nebaza bwebaza kawungeezi ngaawo ku makya nebaza, naye sikyalina nnyo wasiwasi wa ezo ibaada za kantindiggwa za kakati. yalaba bw'aba atuuse alina okuwummulamu. so Allah bw'awa omuntu, aya eri mu suratu ndowooza An-Nur, naam, waliwo nenda eri mu suratu Al-Hajj, nga nazo zoogera ensonga y'emu. kati Allah tabaraka wa taala bwakutebenkereza ensi eno, yagamba alladhina immakkannahum fil ardi, olaba, aqamu ssala wa atawu zaka wa amaru bil ma'rufi wa nahaw anil munkar walillahi aqibatul umur. nakinasuzaako ddala alladhina abo immakkannahum fil ardi, bemba ntebenkeza mu nsi muno. aqamu ssala, balina kola ki? balina kusaala. wa atawu zaka, ne batoola ne zaka. wa amaru bil ma'ruf, ne balagira n'empisa ennungi. wa nahaw anil munkar, ne baziyiza n'emize emibi. awo n'ayongerako ebirala bye balina okukola buli yenna Allah gwawadde obulamu obulungi. balagira empisa ennungi, basaala. balagira empisa ennungi, baziyiza n'emize emibi. tegeeza Allah bwakuwa ssente mu famire nga gwoliko obulungi, ebimu ku Allah byakubanja abantu abo okubalagira okusaala, abantu abo okubaziyiza emize emibi egiri mu famire. kiraba, walillahi aqibatul umur. ate mukimanye nti enkomero z'ensonga zonna zigenda kuggwera waani? wa Allah tabaraka wa taala. naye abantu abasinga Allah bw'abawa essente abatamanyi ddiini, ogenda okulaba nga annaasu yatamiduuna alayhi fi al aadaati al mukhalifa lisharia, ng'abantu ate bwe beesigamirako mu kuyimirizaawo cultures n'ennono ezaawukana n'eddiini, nga haaji yennyini bwe balinda okuteekamu ki? ssente. ennyimbe zonna eziba zaayimirira okuva ku bannaffe abaatugendako mu lutalo olwaleeta abanunuzi. olutalo olwaleeta abaki, kati ennyimbe zonna zaayimirira. ate kati Allah atugguliddewo serunkuma n'afuna ssente. kati ennyimbe ezo lwaki tuzijjaawo nazo ne bakuŋŋaana? mbadde obukadde 28. ate Haji Kassa ayogera ekyo kiwedde, nga bayita omutuba ow'essiga owakasolya, batambuza ennyimbe paka Katikkiro, nga babawa olukusa nnyimbe muzikole ki? olw'okuba Allah amuwadde ssente. olw'okuba Allah amuwadde ssente nga ennyimbe aziyimirizaawo. oluusi nobamukubira n'essimu nga bwentera okwogera ng'alina Makka mu umra. Haji, ensonga zonna zirinze ggwe, ennyimbe ziyimiridde. inshallah ku lw'omukaaga ntonya. ku lw'omukaaga ntonya. oli Makka otonya, ennyimbe zijje zigende mu maaso. ku lw'omukaaga inshallah nti tuli ffenna. era ne babeera bagumu Haji agambye akola ki? Haji agambye ajja. naffe tuteereyo edduwa. mwe baba bateerayo edduwa, mmwe bali mu shiriki babateerayo edduwa zaati. pozi ez'okusiramuka. ez'okusiramuka. ali mu shiriki ng'alina n'enkofiira balina kumuwa dduwa yakumusiramula, si yakumugamba mbu Allah amuteremu omukisa. kati so abantu bangi bwe bafuna essente ne bafuna obulamu obulungi, dduka gwe babaddemu ne bamukendeeza n'akenderako, oli n'alaba nga alina emirembe. ogenda okulaba nga ate wahuwa dhaifun jidda kama kala sheikh fi janibi libad. nga muki? munafu nnyo ku sayyate ya ibada.
Lwaki? Kubanga byali yeetaaga mu nsi byonna ebisinga abikoze eki? Abifunye. Ate kati leebuleebu oyo ow'omuziki kyatagwa waaki? Kampumuleko ng'awummulako. Kati alladhina immakkannahum fil ardi, abo Allah babatebenkereza mu nsi eyo. Khutuba mugende mugisome. Waliwo Sheikh yagisomerako edda e Dubai, yagiteekako omutwe ogwa asbaabu tamkini fil ard, ensonga z'okufuna obutebenkevu mu nsi, oba oyagala okutebenkera mu nsi. Asbaabu tamkini fil ard. N'aleeta anwa tamkini nyingi nnyo. N'aleeta Yusufu alayhi salatu wassalam ng'asaba abeere wali, rabbi ja'alni ala khaza'in al-ard. Aya bwetu bwegamba nteeka wali ku soosi ya Minister of Finance. Qala ja'alni ala khaza'in al-ard, ega nteeka wali. Kati eyo nawo min anwa'i tamkin, Allah yamutebenkeza mu kifo ekyobukulembeze, amufuule ensonga li iswali al-khayrati ila an-nas, amuyisizeko ebirungi bituuke ku bantu. Kati Allah n'amutebenkeza mu kifo ky'obukulembeze n'akimuwa. Kati Allah bw'akuwa ekifo ky'obukulembeze n'okitebenkeramuko, gwe oli lugogo olutuusa ebirungi kuki ku bantu. Era abamanyi bajja mu aya ya Yusufu eyo ne bagamba, olabawo ekifo ng'osobola okusaba ekifo ekyo kibeeremu. Okusaba obukulembeze kugandibwa, naye eyo hadha nawu mustathna, awo bajjulamu gwe sabaawo kati ogendewo, kubanga awo bw'ona ogendawo ebirungi by'abantu bagenda bikola ki? Bifuna. Ate omulala bw'anaatuulawo ye akola ki? Akolera lubuto lwe. Kati gwe n'ogendawo n'okituulawo mu ekyo ekifo. Kyobola Yusufu yakisaba n'agamba ej'alni ala khaza'in al-ard, nteeka ku mawanika, nteeka ku Minister of Finance, buli ekifulumanze. Era bwe yatuulawo ensi yonna n'etebenkera. Hadha nawo min anwa'i tamkin, okukutebenkeza. Allah asobola okutebenkeza ensi ng'ayisiza ku musajja omu omulongoofu nga bwe yayisiza ku Yusufu. N'abapulaningira ne bawona n'enjala eyagwa mu nsi ya myaka 7 mulamba. Oyo yali Yusufu gwe baali beesigamirako kubapulaningira, n'abapulaningira. So alladhina immakkannahum fil ardi, eyo aya bw'ogigatta n'eno wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablikum, kama istakhlafa alladhina min qablihim aw min qablikum. Naam, min qablihim kama istakhlafa alladhina min qablihim, nga bwe yatebenkeza abakola ki? Ababasookawo. So Allah buli lwakuwa obutebenkevu ekikakatako kukola ki? Kumusinza Allah nga tokola ki? Nga tomugattako kintu kirala. Ekyokubiri kola ki? Kuyimirizaawo swala, deni n'ebirala ne bigoberera ebyo ebikulu. Ebyo byebikulu, kubanga oli minna tawhid, mu nnyumba yo Allah gyakuwadde gy'obadde toyina, mu mmotoka yo Allah gyakuwadde gy'obadde toyina, ekikakatako mu mmotoka yo kubeera minna tawhid. Naye abantu olufuna amamotoka ate ne banoonya engeri gye ganaakuumibwamu. Ngeno kulaba ng'ataddemu akagatto wano mu maaso keewuuba, gw'olowooza kagatto naye nga munda kali muyirizi. Akaleku taddemu akaleku, naatekamu akalaadi naye nga akalaadi munda kali muyirizi. Kati abantu Allah babawa ebyengera, kyabaagalako ekikulu bamwawule, kyekisookera ddala bamwawule. Pikipiki omaze ogifuna oluvannyuma lw'ebbanga ate ogisiba, kanjisibe baleme kugibba. Otuuse ebungereza, otuuse simanyi waji wali oyagala okugenda, ate n'ogamba nti engoye zino zengendeddemu zenkubiddemu akagi kanzitegekeza mikisa, buli lwe naaba nga ngenda kukusaba omulimu baki tokazinyika mu mazzi nenga naaba nengenda. Ebyo babikola. Engoye zakuba akajimbo bazitereka kuba ziba za mikisa. Kati buli waba agenda nga yeetagawo omukisa ng'agunoonyeza mu ki? Mu ngoye ate ezize yagula ku dduuka n'azambala. Kati abantu balina obuzibu bw'amaanyi nga beetaaga okulongoosa obwongo. Ekiraba kati wano Allah tabaraka wa taala yeno aya kyebadde etegeeza nabbi bwe yali amaze okutuuka e Makka gye yadduka nga bamugobaganya, n'ayimirira ku kasozi Safa, yayogera ebigambo
ebiraga okutongoza Allah ebinywezaawo tawhid n'atuuka n'okwogera kino ti anjaza wa'ada Allah yatuukiriza endagaano ye yabalaganyisa nti bajja kudda e Makka babeere nga bali mirembe. Wahazama al ahzaba wahda Allah n'awangula ebibinja n'ebibinja ye yekka. Kiraba wahazama al ahzaba wahda Allah n'awangula ebibinja n'ebibinja ng'ali yekka. Thumma daa baina dhalika bwe yamala okwogera ebigambo ebyo ebinywezaawo tawhidi n'okutongoza Allah tabaraka wa taala yekka. Thumma daa n'asaba baina dhalika wakati w'ebigambo ebyo amakulu n'omulundi ogwokubiri. Wakala mithla hadha thalatha marrat ekyo yakyogera yakikola emirundi esatu ng'asooka kwogera bigambo ebyo n'asaba n'abiddamu n'asaba. Kati wagamba baina dhalika yani wakati w'ebyo ebigambo wakati wabyo nga wasamira amala kubyogera nsemyo jaffe nga tujijja ku kwagala kwajo tujizze ku ekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.